tukutendereza Yesu oli mwana Yesu omusa gogunaziza nebaza abakamanyi fenna tukutendereza Yesu oli mwana Dr. Bosa Yesu omusa gogunaziza nebaza omulokozi kanyimbe munakange wanazake bibi obugalo mpola wangula n'omusaayi gwo akamanyi wanazake bibi wangula n'omusaayi gwo Sitani yaswaziwa wanazake bibi bannange nga kitalo nnyo ab'ebitiibwa mwenna amiina amiina kwaya nze yagitandise era nze agiggadde mukama waffe yeebazibwe nnyo sebo Uncle Abe Mchibi ab'ebitiibwa mwenna all protocol observed amannya gange nze Wilson Bugembe ndi pastor ate era ndi mudongo all protocol observed nze omu ku bantu abalaba ennyo Uncle Kato ku TV nga atunyuma nnyo naye ekyewuunyisa wadde ndwawo musisinkana namusisinkana ennaku nga 6 emabega twabaddeyo ku mukolo ffembi minisita omu yabadde ayanjuza omwana we minisita oba wa finance ne tudde ebbali ne tunyumya ne Uncle Kato okumala ndowooza eddakiika nga 3 nze kyesaamanya nti yali atusiibula era n'ekifaananyi kye napositinze omusiibula kiri very very recent nenziramu nenzijukira ebigambo byayogedde nange era nembikuuma nnyo ndeeta okusaasira okuva eri ekkanisa yaffe ya Worship House ennaku ezo mwannyinaze Justin Nabbosa yalina ekivulu mu Serena Kato n'avayo n'amulangira nnyo n'amulangirako oluganda nalwo banna n'amulangirako bannange kitalo nnyo kitalo ddala ebigambo ebyange si bingi nnyo ku lunaku olwa Mande ndowooza eyo gye naasaba essaala kansembyeyo kano wammanga mu Bayibuli mulimu omusajja bamuyita Lazaalo yabeeranga mu kitundu kye kimu n'omusajja gwe bayita n'omusajja omugagga ennyo Bayibuli egamba nti bonna ne bafa Dr. Bosa gumamu katono ngumirako gwe Bayibuli egamba nti bonna bwe baafa omugagga yali yagaana Katonda n'agenda mu Geyeena omwavu yali yakkiriza Katonda n'agenda mu ggulu Luka 16 olunyiriri lwa 19 Ankato nsonyiwa nduddewo nnyo naye naatera okumaliriza ewulira nti Anko Abe omugagga ono bwe yatuuka mu ggulu n'agamba omugagga bwe yatuuka mu Geyeena kuba yali yagaana Katonda yagaana okulokoka bwe yatuukayo n'agamba Ibulayimu nti gamba oyo Lazaalo ali mu ggulu ampeerezeyo waakiri olwendo lw'amazzi nyweko
Ibulayimu n'amuddamu n'amugamba nti wakati wo naffe waliwo olukonko lunene nnyo. N'amugamba kale ngezaako bivunula mu Luganda. Seba Dokita tusanyusa okukulaba. Ngende maaso. Nindeko. Ngende maaso. Omugagga n'agamba omwavu nti kale waakiri addeyo mu nnyumba yange alabule abasigaddeyo, kuba mu nnyumba yange ninamu abantu 5 abakyawulirizaako mugambe nti amiina. N'endala emu ennene gamba nti amiina. Era Ibulayimu n'amugamba nti wadde omufu anaazuukira era tebajja mukkiriza, kubanga ku nsi waliyo bannabbi bange n'abatume bange. Omugagga n'amugamba nti abo babalabula buli lunaku naye tebawulira. Bannange obutatwala budde bwammwe bungi, mbakubiriza okulokoka, mbakubiriza okudda eri Katonda, mbakubiriza okwagala Mukama. Olwaleero Anko Kato taliwo, enkya aliba mulala, oli aliba mulala. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Manyidde ddala nti ebigambo bino tebinyuma, naye Anko Kato asirise. Ndishuwa yandiyagadde ndabule abantu be nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. N'ebigambo ebyo kanisa yaffe tetuli bulungi nnyo naffe tuzimba, naye tujja kuwa 1 miliyoni okuyambako mu kuziika. Mukama abawo omukisa neyanziza nnyo, mukisa gw'ompadde ssebo. Mukama kumukisa. Engalo za Pastor Bugembe tweyanza nnyo, tweyanzeege. Twongera okuleeta abantu, nsaba taata waffe ono abeeko ebigambo byayogera ku taata Christopher Mukiibi, kubanga ffenna tuzannya emizannyo naye buli omu alina idol we. Kato ng'ayambala nnyo akakoofiira, oba badde mulanga ayambala nnyo akakoofiira akayigira ku ono. Mwebale nnyo, mwebale ddala bannange, bakungubazi bannange. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abange kitalo nnyo. Kato Lubwama oyo sirina ngeri ki gye nnyinza kumwogerako, bwe mwogerako olunaku luziba ne lukya n'olulala n'olulala. Kato yatandikira ku nze okwagala okuzannya. Bano bakulidde ku nze. Bonna basenkubuge bani bakibuuka balekisi mukulu balabidde ku Christopher Mukiibi. Nze Christopher Mukiibi twayitibwanga Kayaayu Prayers, kaakati ne tutupamu linnya ddala. Ebisinga byonna nja kubyogerako ku National Theatre, naye ngamba bugambi nti neebaza bwebazwa omufu oyo oba omugenzi. Bwe baabanga bampita nga nze ndiwo, bampita nti owange jangu otwogerereko, bakuŋŋaanye, ngamba gamba ekintu kimu ti bannakatemba batuyita ki? Bayaaye. Ne mbagamba nti temwambalanga lugoye essaati ng'ekutuse ekitogi, engatto gikubeko eddagala, essaati gyoze bulungi, era bwe mbanga mufunye ssente muzimbe amaka abange mulabe. Mulabe Katoki yakwata ebigambo bye nayogera. Nze ate oba nsinzi
ewanga akayusi kalungi nnyo naye katyo naye Kato yakwata ebigambo ngenze ntambula emabega eno bwengira bwendi bakwata ebigambo byange bonna benkulembedde bannange nkakasa nti ku bannakatemba abaliwo ng'oggyeko basaabwe betwali nabo babamanyi basaabwe nga tukola emizannyo ku TV nze nateekako omuzannyo gwe bayita lwaki baavu era ffe twaggulawo National Theatre omuzannyo ogwange gwe gwali ogwokubiri ogw'Oluganda okuggyako Wycliffe Kiyingi eyawandiika akabbo ka muwala ogw'Oluganda ogwaggulawo National Theatre ogwange ne guba Kayaayo Museveni ow'ebyuma gwe gwali ogwokubiri abange temulaba nti Katonda mpangazizza neewuunyiza okulanga ti omuntu ono afiiridde ku myaka 53 abange Mukama yantonda nina emyaka 84 mbuzaayo emyezi 3 peze 85 nazaalibwa 1938 mu mwezi gw'omunaana gy'emyaka 84 weewala okumpa kazindaalo ow'emmotoka aginzigiddewo UBG twalanze dda naye mannange ow'emmotoka aginzigiddeyo UBG 127 bwe naatuuka nja kugamba abantu tujje tugiwalulewo mwebale kumpuliriza. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.